okumala ebyasa n'ebyasa wabaddewo olugero oluzze lugereesebwa nti gy'okoma okuwalampa waggulu n'ekigo kyo kiba kinene. Mu budde buno bw'olaba ebituuse kwabadde sipiika wa Parliament Anita Among wamma tolema ku lwefumiitirizaako. Engeri gye yalinnyamu amadaala g'ebyobufuzi bangi baamwesimisa ng'omuntu asobodde okutuuka ku mmeeza entukuvu ng'essaawa yonna yali waakulya n'abalangira. We twogerera Among akaaba twawa nga ntulege olw'ebizibu abangi bye balumiriza nti ye kabyereetera olw'okweyisa engeri ya mukulu talya ku kyalo tabalira baana. Teweerabira nti Among atuula ku ntebe y'obwa sipiika nga mukama we Jacob Oulanyah Kamutonda amaze okumweddiza nga yalondebwa mu Maaci wa 2022. Okusinga abakyala be baali abasanyufu kubanga kuno kwali kuva ku kabira kudda ku kabira olw'okuba ne sipiika Oulanyah gwe yali yaddira mu bigere yali mukazi. Kyokka Among enkola ye ey'obukulembeze gye yajja nayo bangi batandika mpolampola okugikubako ebibuuzo nga tannaweza yadde omwaka mu ntebe. Mu bbanga lya myezi 2 gyokka nga yakatuulako, Among yakkiriza bakamisona ba Paalamenti 4 okugabana akawumbi ka siringi kamu obukadde 7 ng'akasiimo, era nga ku baafuna ensimbi zino kwaliko eyali akulira oludda oluvuganya Mathias Mpuuga eyabuukawo n'ebitaano, Solomon Sirwani, Esther Foyo Chan ne Prosimba Bazakampulira, bano bonsatule nga baafuna obukadde 4 buli omu. Ensimbi zino zaafuukira ddala kagumba weegoge kubanga zaayawukanya Mpuuga n'ekibiina kye ki Nuupu, nga n'okutuuka olwaleero buli asanga munnamuwanda lulusu. Ababaka ba Paalamenti bangi baavaayo okwogera ku nsonga eno nga n'abamu baali baagala bannaabwe baveeyo bennyonnyoleko kuba waaliwo n'okukuŋŋaanya emikono egibajjamu obwesige. Kino nno lumu kyaleetawo okutomeragana wakati wa sipiika n'eyali omubaka w'Erwemiyaga Theodore Ssekikubo, era sipiika n'atuuka n'okumukozesaako olulimi olutatera kukkirizibwa mu lukiiko ng'agamba nti by'ayogera temuli yadde akatoola. You speak whatever nonsense you want to speak. Yeah, I have sense, I can assure you. You speak. No, I have sense. Ensonga zino zaabuliraawo mu kkubo nga Anita Among akugira bangi okuzoogerako. Mu mwezi ogwo ogwa May, ensonga z'amabaati g'Ekkalamojja we zaaviirayo nga gano kyeyoleka nti ne sipiika yennyini yagabanako. Buli omu yeewuunya abantu bano abalina ensimbi ezitalinaalina ate ekibatanula okudda ku byabanaku nabyo babyezibike. Sipiika n'abantu abalala abaali mu nsonga eno balina engeri ne kati gye twebuuza gye baawanduukululwamu ku lukalala lw'ababbi. Ku nkomerero ya byonna ne lulekebwako Agnes Nanduttu yekka era eyasingisiddwa essango lino gye buvuddeko. Ebyo nga bitandise okusiriikirira mu Juuni w'omwaka gwe gumu, ababaka ba Paalamenti baaweebwa obukadde bwa siringi 40 buli omu nga ge twaloba galaga nti omudidi guno baagukimanga mu maka ga sipiika wennyini nga n'abandi baazijjanga mu yaafeesi ye. Teri amanyi mutuufu ani yagaba nsimbi zino, wabula byogerwa nti Among yennyini yali ayagadde okusanyusaamu ku babaka be. Eyali omubaka wa Bukoto South Twaha Kagabo, ensimbi zino yayinza okukunyumiza obunnya bwe zaamusimira ng'agezaako okuzikomyawo. Mu yaafeesi yakulira oludda oluvuganya baazigaana, n'abakozi ba Paalamenti ne batunula eri ng'ayingidde yaafeesi zaabwe okukkakkana nga musajja wattu bimukalidde ku mimwa, era okwewala sipiika okumufuukira olukokobe yaddukira mu kibiina ki NRM n'olwaleero gy'akyakubye ekiwejjowejjo. Mu mwezi gwe gumu ogwo gwe tuliko, ono yatuusibwako ku Paalamenti mu kapyata wa Benz etemagana ng'omuntu eyawuniikiriza buli omu. Mu bbanga eryaddako, mmotoka zino yayongera okuziweza emu ku emu nga zonna ziriko ennamba ya nnukuta ezisooka ku mannya ge okulaga enjawulo n'omutindo. Ebibuuzo ku bw'ababaka abamu gye bajja obwesedde bw'ensimbi ze beeraga nazo byatandika, wabula nga bangi babuuliza mu kasirise. Simanyi nkutuuse ku lutalo lwe ne yali minisita omubeezi ow'ebyettaka Pacis Namuganza. Luno nno nalwo lwakwajja mu Paalamenti awo. Kanaaluzaala yatandika Among kyajja atuule mu ntebe ewooma nga newankubadde abalala baali bamukkiririzaamu
ye Namuganza yasigala simumativu n'omuntu alondeddwa ng'amulabira ddala ng'ow'ekibogwe. Ono yayombanga ku ngeri Among gy'addukanyaamu Paalamenti, kyokka babaka banne ne bamunenya olw'okuyisa amaaso mu mukama waabwe. Kyasalibwawo nti Namuganza asindikibwe mu kakiiko ka Paalamenti akakwasisa empisa okutandika okunoonyereza ku nneeyisa ye. Bangi ku babaka ku kakiiko kano bakkaanya nti Namuganza mwana wa mpisa nsiiwuufu era emikono ne ginoonyezebwa okumuggyamu obwesige. Entuula za Paalamenti zonna ezaddirira ku Namuganza gwali muliro mwereere, nga naye yeewozaako nti ayisibwanga ekyana kuba bano baali beefudde kiiso kya mbuzi ekirekerera omussi ne kitunuulira omubaazi. Olutalo luno Pulezidenti Museveni ye yalusirisa, wabula nga ye Among lwamuleka buli omu amutunuuliza ssungu, ate nga ye Namuganza abantu ba bulijjo bongedde okumwagala. Mu ky'okuyisa amaaso mu bateesa mu Paalamenti, ono yayongera okwefuulammo nga n'aba gavumenti ababa batumiddwa abakulu tabalabya ku njuba. Lumu omumyuka wa Ssaabawolereza Jackson Kafuuzi yayimirira okubaako by'annyonnyola olukiiko, wabula Among n'amunenya okuloopa Paalamenti mu bakama be. First agree that you wrote to the president and the speaker. May I speak? Bw'agezaako okutangaaza, ono yamusirisa n'amutuuza n'amulalika nga bw'ataliddamu kumukkiriza kubaako tteeka lya gavumenti lyonna lyawulereza mu Paalamenti. Please sit. Sit. Thank you. Sit. Honorable Kafuuzi, there is one speaker in this house, and you'll never come and disrespect the speaker. You cannot report this house. Nga kyajja ayambeko okuyisa etteeka erikugira omukwano ogw'ebikukujju, Among yalangirira nga bw'atandise okufuna obubaka obumutiisatiisa okumutta, wabula n'alayira nga Katonda bwe yamussa mu kifo ekyo nga teyali wa kukivaamu okutuusa nga yeekooyedde yekka. And whoever thinks is going to assassinate Anita, I was put in this chair by God. And if anybody wants, may I have my village to go to. I was put in this chair by God and I will serve until I get tired. Bannayuganda ku mikutu mukwanira wala baatandikawo omwoleso gw'okwanika obulyake mu bitongole bya gavumenti ebitali bimu, era Paalamenti eno yali ku mwanjo nnyo. Bano nga bakulemberwamu Agatha Tuhaire baleeta n'ebiwandiiko ebitaliiko kabuuza ebyali biraga engeri omukyalo ono gye yeeyambisaamu ekifo kye okufulumya omusimbi oguŋŋoŋŋa mu Paalamenti ku mirimu emijingirire egitaliiko kubalirira. Bano baalaga nti mu lunaku lumu ono yali asobola okufulumya obukadde 3-4, wabula nga bw'onoonyereza oba zaakola ekyazifulumya obinnyuka weeyagalidde. Byawaawaza bangi amatu, kyokka sipiika yennyini n'azibikira okubyogerako mu Paalamenti. Njagala oleme kwerabira nti waliwo obuwumbi bwa siringi 20 ezaateekebwa ebbali Paalamenti esobola okutambuzibwa ebitundu by'eggwanga ebitali bimu, wabula tetumanyi mbalirira bwe yaggwa kubanga baatuulako ggulu lwokka, munnange ebintu ne bikomaawo. Bangi bagezezzaako okwebuuza bino gye byaggweera, wabula ne babuzaabuzibwa ne babinnyuka. Mu 2024 ng'Among akubiriza Paalamenti okuyisa ebbago ly'etteeka ku mmwanyi, alina okuggyawo ekitongole ki Uganda Coffee Development Authority, alina ebigambo byalowoozebwa okuba nti yayogera wabula nga byawulayawula mu mawanga. Akatambi akaakwatibwa ng'emizindaalo w'atuula gyerabiddwako, bangi balumiriza nti yalinga afalaasira omuntu omu okukakasa nga Abaganda abali batawagira bbaga eryo tebafuna muwendo gwe beetaaga kuliremesa. Galinnya gye gava kubanga katono abulwe ne waanyu otuzzi, era embiro ze yakoleeza okutuuka emmengo zaali zaaludde okulabwako. N'annyonnyola Katikkiro Charles Peter Mayiga nti ababyogera baamuwulira bubi. Etteeka lino lyogerwako nti nalyo lyaliko okulya omusimbi mu babaka kubanga obukadde 10 bwagabwanga byakayisibwa, wamma ggwe Paalamenti n'eyongera okuwunyira buli omu zziizi. Ebintu byonna Among bye yakola tebyakomanga ku kumulabisa ng'omuntu, wabula olukiiko lwonna kumpi baalulabanga ng'ekitagasa. Gattako gavumenti ya NRM yamuwandako eddusa okutuulayo, ate ng'ekulemberwa omusajja azze yeewaana nti enguzi waakugimegguza. Lumu Museveni ng'akyaddeko ebukedde yeeyo yeewuunya enkulaakulana ez'omujjirano muntu we ze yali akoze mu kitundu,
mbu n'atuuka n'okumubuuza w'omusimbi gy'agujja. So today, when she was taking me around, I interrogated her because I had even forgotten what we had talked before. As she was taking me around, I talked to her. I said, "Where did you get the money to do this?" Waliwo abalumiriza nti ku mikolo mingi Pulezidenti kw'abadde oba n'akiikirirwa Among kumpi abadde ng'avuganya naye mu kuwaayo ensimbi ng'omukulu w'atodde abiri yasobola okutonawo ataano. Okugeza mu 2004 bwe yeeyama akawumbi ka siringi okuzimba ekifo awajjanjabirwa Kookolo ku ddwaliro Ensambya, mukama we yali aweerezaayo obukadde bw'ezaakuna 50 era kyamutwalira emyaka emirala 2 okutuuka mu February w'omwaka guno ne Museveni naye okweyama okuwaayo obuwumbi 3. Kirabika nga Paalamenti eno weetuukidde okuggalawo oluggi ng'abamu ku bagirimu bagyeekokkola kubanga omwaka oguwedde omukulembeze bwe yali ayogerako eri eggwanga ku kisaawe Kololo yakikoonako nga bw'akimanyi nti ababaka bangi babbi ba Lulango era waliwo abaakomawo mu Paalamenti nga baagala okumanya omukulu be yabadde ayogerako. In the streets we are moving, they are calling us corrupt. On this same parliament, we requested you yourself and Speaker Right Honorable Anita Among that there is exhibition of parliament going on issues of corruption. Give us space on the order paper to have this matter debated. It is 2 months down the road. The world is aware that there's corruption in this parliament. We want this matter to be debated. Why are you running away from that debate? Omubaka Alion Odria yakalira mu sipiika ng'amubuuza ekibagaanya okulwanyisa enguzi na lwaki akkiriza baswaleswale obwenkanidde awo. You, Right Honorable Anita Among, has been painted out for being corrupt. Your name has been mentioned for being corrupt. We are also having a motion to have a matter debated on the commissioners. We have our evidence. We want to lay and have them defend themselves. You are all blocking us from that. What is this parliament all about? Where are you taking this country? Today this country is under panic. Today they have deployed the army massively because of issues of corruption in this country. Why don't you let Ugandans free from corruption? Kyokka mu bigambo bye Among abadde ng'alaga nti enguzi naye yamutuuka dda era olumu yakinoganya nti enguzi lwe buli kyanga eweddewo mu ggwanga lino enkulaakulana egenda kutinta bw'atyo ne yeeyama nga ye ne Paalamenti bwe bagenda okuyambako buli ali mu lutalo luno. Nkulayirira nti bungi ku bubaka obwamwanukulwa abamugoberera bw'aba ddala yabusoma alifa tabwerabidde. Kambi nyumye nga bwe mbigattika ate kubanga ono yeetemerako ettaka omwaka oguwedde bwe yagoba bannamawulire b'omukutu gwa NMG mu Paalamenti nga ne NTV gy'olaba ssebo teyagitaliza. Buli muntu yeewuunya amaanyi g'omukazi ono okutuuka okuggalira wabweru eriiso n'amatu ga bannansi bakimanyi obulungi nti bonna tebakiika mu Paalamenti. Which press freedom is so critical and hearing alternative views, no matter how uncomfortable we are with them, they have the right to say so. Can the minister responsible for information tell us if there is a crime that the national media group has committed for all of us and for the country to know? Because when you are stopped from covering the president, now Parliament follows, we don't know whether there will be a declaration to have that media institution closed. Bingi ku bibadde bigenda maaso mu Paalamenti bye tusubiddwa nga n'ebitonotono bye tubadde tugwako kuba kutetenkanya nnyo ng'abantu abamu baatuuka n'okulowooza nti kino kyakolebwa kuzibira bulabbayo obugenda maaso mu ndeeyo era ng'abalabi ababa baagala okumanya ababaka be baasindika bye babateeseza bafiiriddwa bya nsusso nga kati ebyatuuse kwa Among babigereesezaako olugero lw'okalya ddakaddadda. And I want to assure members, no amount of intimidation can ever move me away from where I am. I will remain the smiling me. Solomon Kawesa.